Mr. Mathias Mr. Mathias Walukaga. Happy New Year. Happy New Year. Mwaka gubadde kugenze bubi lwakuba tewayimbye ku mwaka ogwo ku bivule ebisinga. Ku bivule ebisinga nayimbye. Wano ekivulo ekisinga mu Uganda bakiyita nkuuka. Bwe nayimbye. Ate ekyo kye babadde bakutimbyeko Adamu kwe bamukwatidde kyavudde ku kinga naawe tewayimbye. Nabadde sinatuuka. Ne baŋŋamba bamukutte bamuganye okuyimba abaladde adaakona ku bya people power ne bamukwata abantu ne beegugunga ne bakuba amayinja. You know what it means when you prevent someone who is talking about people power, you know what comes next, you know what can happen to your life, you know. Kati gwe boogezaako okuziyiza omuntu oba ofunye omutawaana oza abantu kyekyabanyiiziza ne bamukwata. I was driving to that show ne baŋŋamba tojja eno sheeyiise era saatuuse. Yero babalinako obukuukulu kiki mwenga lwaki tebakyabagala kuyimba ng'ate bo bayimba ng'aba NRM ebibiina ebirala. Aba NRM bayimbira babakuba bukyupa ate bayimba batya tebabakkiriza kuyimba ate bwe tuyimba ne tumalako. Ekino tekyabadde kya NRM kyabadde kyabawagizi na poliisi. Poliisi yaganye okusoma situation yadde alina okusoma embeera nti kati eno embeera ono babaako nnyo ku people power kamuleka ayimba agenda lisiti yali mukutte ebbali nga sheewedde naye tosobola mukwatira ku sho ng'ali ku stage oba okyankalanyiza nowa poliisi yakoze ekyo yabadde yeetaaga kuddamu kutendekebwa kuba yabadde ayinza okutabangula embeera neviiramu n'abantu okwetta. Mu mwaka guno tetukulabye ku lisiti ya Bebe Cool lwaki? Era sigibeerangako era sigisuubira kugibeerako kubanga bwe toli muyimbi mu Uganda. Ndi muyimbi abayimbi bonna abateekako naye nze ndowooza Bebe Cool bwati bwe yabirabye simunenya obutanteekako kuba nina ennyimba singa nali president alipoota those two songs I don't think nti nno Bebe Cool asobola composing ennyimba ezifaananako bwe zityo naye nange ngenda kukola eyange n'omulayi yenna gwe bataatadde gana amagezi olwaleero gana amagezi nga waabayimbi buli awulira nga Bebe Cool teyakutadde ku lisiti ye kwata bukwasi bayi teeka data ku simu ogenda okola lisiti eyiyo okyalenjinga eyiye ye Bebe bw'atyo bwe yalabye ate nga talina musango. Ekigambibwa nti yagifuula bizinensi. Ye Bebe Cool amanyi ekijja okuvaamu buli lwakola lisiti eyo amanyi nti no bagenda kugyogerako for 2 to 3 months nga boogera ku ekyo paka lwanaaleeta oluyimba olulala ye amanyi bizinesi ateekawo embeera ejja okwogerwako. Kwegamba nayo lisiti ebalirwa nga mu nnyimba. By the way kati nayo hiiti ya Bebe Cool buli mwaka Bebe Cool alinayo hiiti buli mwaka nga bagiyita lisiti y'abayimbi abamukoledde abakoledde ese abakoledde abantu kubanga bwogenda okola bonna bonna byatadde ku lisiti okuteeka ku lisiti kitegeeza nti nno oyimbye nnyo n'osukkuluma era tuku expecting okukola ne concert oba launch. How many musicians abali among Bebe Cool's list that have organized concerts last year? How many are they? Few. Kakati wabanga bali few bali ng'omu oba babiri yakoze abiri oba nga 30 kitegeeza yalimbye ensi buli lwokuba oluyimba ne luhiiti nga lusinga kuzaaba nnyo olina okuorganizinga concert. Ebiseera ebyo emabega ne Bebe Cool teyategese concert naye kennyini wabula yakoze ekivulu nti kima kyabalwadde bakafuba n'aleetamu abayimbi abalina ennyimba ezihiitinze. It wasn't Bebe Cool himself that he organized the concert. It wasn't a concert. Kyogamba nti takyasobola kuteeka concert n'ekwatayo nga tataddeemu bumodimoji. Si kyangu akisobola mu maaso kati singa akoze organization ya Wayawaya, this song Wayawaya I appreciate akoze bulungi nnyo Wayawaya akuba buli wamu sisobola kumunyooma naye tasobola kutegeka concert nga ngamba nti Wayawaya. Okimanyi nti gwe tolirinnya ku lisiti yeera lwaki? Because I disagree n'ebyo byakola. Secondly oteeka okuba nga lisiti ya Bebe Cool erimu political issues. We don't believe mu seemugundi political party
believes in another political party, yet I believe in another political party. So ngoza ndezo bile ebitawo differences. Kubanga toswa kungamba nti okoze list y'abayimbi abasinze okuyimba the last year. No, and you forget Kasukari by Bobby Wine. That song has already been played on radio, televisions. Nayenga Lugenze viral. It has been the best song last year, Kasukari. Olana di mayinja bizemu. Samakula bwagamba. Warukaga report asanga the president. Those songs, yeah? That's what I consider. But does it go to list here? Lwaki Kabaka yakukyuzinga ate ye nga takukyuzinga alabanga wamaanyi. Kati bebe last year Samakula yabadde ne concert ku Africana yatumye bwagamba. Kabaka n'ajja attending. For the first time the Kabaka of Uganda okwattendinga concert y'omuyimbi yakikoze ku Samakula. Neera naye ku list taliko kitegeeza. Kabaka byalaba bebe kulu tabiraba. Kabaka bwalaba bebe kulu yenga ajungulula. Alinga agezaako okusaanuusa. Okusaabulula. Okusabulula. Bebe kulu anaba mujooza ate munyoomi. Munyoomi mugayi mujooza. Kyogamba asobola okuteeka naawe ekivulu ne kijja wamu. Nze era kyenjagala twatubitegeseeko Masaka twagendako mu ttuwa nga bimu wakoze leero nkolawo nkya wafunye abatono nnyo ofunawo bangi nnyo nnyo bebe kulu amanyi bulungi nnyo era bwansanga tambuza era yajja ku concert ya Mr. Kisemakula. He did not greet me but he saw me nampitako bwati but I don't need him to greet me because I lose nothing when I'm greeted by Bebe Kulu or not. There's nothing I lose and there's nothing I gain. Nanga oluzungu nga lufuuse luzungu. Anti kakati munnange ayinza okubanga mwatunyomera omwo amanyi tetwasoma ng'egyayimba n'ateekamu oluzunguzungu. Anti ye yasomerera ebyaki ebyokuyimba mwe temwabisomerera mwagwamu bigwe. Okuyimba is a talent. Bebe Kulu ayinza okuyimba okwenkana kafeero baseba abatabisomerako ddala n'akamu basudde ataatayirako na mu sekendi ayinza Bebe Kulu alijjukirwa nga basudde nebyo byakweteekateeka mu butaala bwe kweteekateekawo bwe just. Kati abawagizi bo mu guno omwaka obasuubiza ki? Nkugambye ngenda kukola concert kikugambye ngenda kukola concert mu May ngenda kufunya ennyimba 3 mwaka gwa 2019 as I usually do. Buli mwaka oguggwako nkikola ne compiling events ezibaddemu ezisinza okukola amawulire nenzeeta mu luyimba ngenda kuleeta akanyomonyoomo oluyimba nalumaze ne Kookirabe 3 songs ngenda zireleasinga ntegeke concert mu May era my fans mubeere ready in May tujja kuba ne concert. Ebisale byemabega buli mwaka obadde otegeka concert lwaki tewategese guno omwaka oguwedde? Guno omwaka ogwedde sitegese concert olw'ensonga sinze namala okukimanya nti nafulumya ennyimba zange 2 alipoota ne singa nali president zaali zatandika okuyimba ku radio gavumenti nezibulowo nezistopinga ne bagamba tebaddamu zikuba bazibaganye kati ate nga ze nali ninamu essuubi so nembeera ng'ennyimba ezo tezifunye power play abantu ndowooza nibayinza okuba tebazitegedde nembeera nga sikoze concert omwaka nengutta then kati preparing this year. Abalabira ABS badde bagamba nabira pastor igana abalabira ABS bonna kyali wange mugambe nti siri bulungi naye nga mwagala nnyo twabeeranga ffenna nti pastor iga twayimbanga ffenna nga twakatandika ewa Livingstone Kasozi tuli bwana buto obuvubuka bwe tuti mu 96 ye 96 gwali wazaali waliwo egoli mukulu